ngatanna gwatandise okuleeta abaagwa simulekawa agenda kwetika ebikoliko byabwe waliwo abamu abagatesi Nalubega okomyawo ati Diana Nalubega Daxkatero oyo kireva gye baluka muloge yamwambuludde kwetika mikoliko wamma omuntu ofuna erinnya tokimayo balala tozukusa mizimu gyebase oyo mwana agenda gwa mangu kati yefudde freedom fighter yeyita wa UN bali ebyabasuula abimanyi kireva gyaliko eddoko ne bwakola konsati enkuba ejja kutonnya enkuba yasulako omulangira Ssuuna namwana oyo alien lwaki gavumenti temukoma kati aboleeta baki batufuukiretizi alien emubende byabadde bibiri ate naafuna ekyemasindi kalusobola kuva masindi nojja n'okwasaganya ebivulo biri nze alien skin okuva yajja mugamba erinnya litambula na discipline empisa ng'oli serebu ku bibiri ofuna ebintu bisatu empisa bwe zikubula tofuna mu linnya lyo ofa mangu twakafiirwa abayimbi basatu ab'amaanyi empisa mu music industry eyo oba abantu bakwesamba kati obutebe bw'abantu bwayonoonese property eziri worth 40 million zayonoonese lwakulya sete notayo bye nagambanga kamiliyoni wano kamiliyoni eyo yali alina omuze gw'okulya deposit n'atayimba era fayiro zijjudde bwe ziti bw'ogenda n'oku CPS ti olwopa Mayanja Joseph bamutera wali kabaka naye kamiliyoni yagenda okukitegeera nga bizinesi si bwetyo bwekolaki bwetambula so alien muvubuka mutajjewo amalala tokwata mirimu mirala saba ekivubuka ekyo ku lunaku lw'okuyimba kiteekawo tamuzi empya wano bwe yagenda e Dubai omanyi bwe yagamba bapromota nze sitambulira mu ekonomi munsasulira ekonomi ne bagisasula nti ate nina n'emukwano gwange Miki seems too funny kati of what Miki ayingirirawa mu business who is Miki this a younger boy who has failed to get life wawagwa nti ndi mu comedy oba ndi tiktoka you can't do both kati obutasoma n'erinnya okumutomera alien yeetaaga abantu abakulu abamumanaginga nti one police ejja kumma olukiso kubanga the role of security forces is to keep law and order, protect Ugandans and their property. You have failed to because that's a commitment. Abantu bakwadde sente zaabwe you have failed to appear. Abantu beekubye property yinone so you are reliable. Tukuyite mululu. Si mululu. Alien skin simunenya nnyo. Onna abantu abakuliddeko mu bwavu ne bafuna amannya nga tebeetegese babikola. Osanga omuntu avuga spasio nze spasio genocide yaddiva tayita masasi sajja bbiri neya boboyi naye osanga omuntu ng'avuga spasio apaakinze mu luguudo bwagula nseenene kenomanya ono w'e Masaka n'omugezi yagambye ye tayitamu otegeera eyange gayitamu bw'oyogedde ku by'omugenzi mugenzi sima yagamba tayitamu masasi ne gayitamu gayitamu ati kati bayinza ogigezesezaako manye eggwanga lyetulimu abantu tebategeera alien akola atya okutereeza erinnya alien skin walaze buli walaga bapromota bakaaba abatakaabye abongezaamu akasente naye kati kwaya alina maki amasanyalaze naye ekyo kigenda mukositinga otegeera nti eno bizinesi bapromota busente bazijja mu banka maloni naye ye promota basobola okwebala otegeera n'alien n'abagamba nti ejja bakompasetingamu ebivulu ebyo bibiri naye ono omunauganda ali mu ddwaliro kati ye mumuleseewa busegera ono gwe bakubye ye tumuleseewa ffe tuba tulina kunenya poliisi bagamba ne ku kivulu kuliko abafudde nti alien skin ajja kugenda okusaba olukisa nga wano ebaali bamumye ku freedom city babimumme teekamu ice cube ate binyogo tebinyogogwa buli kimu kyemwani okitegeera kyenkugamba nti wano ku freedom city wennyini era baali baganye because freedom city is a crime scene tetunamanya kyattabali aye tutegeka tutya ekivulu eki kakati alien bw'aba buli walaga abantu bafiirwa famine ebyaffe ebyekampala
wana bakulira ebitongole ebya security mu Kampala bangu naye mu bitundu ebirala tebajja ate twawonye bwonyi nga Saaluwa oyo wali ne bamukuba ne bamutirawo mu bitundu ewali abakambwe kwa omuntu atunze engegeye abantu ababawagira ba butale omuntu atunze ennyanya zajja akulabe yofero twapia Tamale lwaki bapromota tebatuukiriza bisanyizo byababasabye ngani abibasaba alien tamanyi teyasoma tamanyi kyebayita contract buli wokwata sente okukola ekintu you have entered the negotiations tosobola kwefuula you can't. Was alien screen paid? Yes, he was paid for 2 concerts. N'ateekawo endala ey'emasindi thinking ye mu bwongo bwe teyasoma distance nti masindi wala tosobola kuva masindi todde mubende. It's poor planning. Ebitebikoleka muyimbi ali mu level ze otegera. So omwana ono alien azze n'abakubi b'enduulu bangi ngera bwe twagamba Bob Wine nti ebyokukubira enduulu byo tujja zikuba n'ebyokutula mu ntebe y'obwa pulezidenti birooto gwomu kubakubira alien enduulu ng'agenda e Bulaaya nze omu newano Palaso yamusabula empiku mimwe nze omu kubavaayo Palaso tetumukyawanga famire ya Mayanja tetugikyawanga naye just because twabalopanga ku polisi nga teri kikolebwa wano Kabirioni yakubanga akuba abayimbi ayinawo omuyimbi gwe yakuba oba olumbe lwa leediyo mbwabbye essimu ng'oloopa ku CPS nga DPS basigala yes yakuba fikifamayi n'amukuba n'alumba abaproducer ne Makindi yabakuba akuba dda nga Kamiliyoni tumuloopa naye nga ba DPS bano akyaya banayuganda ne bagaa kale we shall discipline you. Leero ebizibu Palaso byali mu Kamiliyoni yabimuleetera tebuyinza kuba bantu bwe muti osegeera nze nange Kamiliyoni yali ankubidde Makindi recently ng'akola video ye kwa namugamba ali adiposa namugaa Kamiliyoni tukube empaka nze bw'ona nkuba n'ofuluma ano ng'oli mulamu nkuteerako ssente n'ali thinking because abonoonye abantu bano balowooza ati okusanga genosale n'onyumya naye naawe oba ofuuse genosale gw'omulaba misana ffe tumulaba kiro wali wesiza ekyomugamba statement eyo ateeze ndi munafu zamwe technocrat president yeyampa omulimu nkola mu ministry so apita muno mu buloga bwammwe bwemumanyira manyira nze abayeke ogwasembayo okunumba president yapadde emitwalo 4,200 era nenfa kati baterawo state funeral kati mani abamanyi olwakuwa pisto yekwewaza tatange yalwana musi ffe gavumenti twagwamu ngo yabando badde wa president kimbera maloji kati mberewa mbusifa nakulaga mberewa leero ovudde muloji yawo kati nze nabagaana akafumba mali asatu nze bampasa buwasa siwasa amuhandisa nasoma omulungi tabonaabona nafumba ewa Donizera wazono omukazi eyankuba ekisaasi naye nga alien kyemugamba nti akakanya amalala tulabye abayimbi abazze lusuku lwa seminti Fresh Daddy bonna baaliwo okwo olaba Lutalo abeera Kateni Lweyiza e London ku kivulu kya alien banensi eweddemu David Lutalo n'abeera Kateni Lweyiza nga yaleeta omuyimbi naye Lutalo lwaki temuwumbula okusinga okuswala kali Lutalo omuyimbi ow'amaanyi ayinza okubeera Kateni Lweyiza ku kivulu kya alien ono omwana kati alien alina nnyimba ki just society yaffe wama excitement n'ennyimba za alien teziri sustainable bogamba twayiseeko dda what next kiina nnyo ndi mumativu is that a song ne junior lya mulime ne muluzise wali owanda ennyimba ezo ate kati wankalaba nga tezinyuma ekyatuwanisa alien skin sirwakwa ntwagala nze nagenda ku Freedom City nasangayo abajeno muwozi tiimu emuke nga bagenza okumulaba sirwakwa nti alien gwe twali twagala ku discipline nga famire ya Mayanja that's all mulabe waafuuka ki mukwano gwo tetwagenda kuwagireka era n'abawagizi ba Palaso baaliyo mu bungi sirwakwa nti alien byayimba binyuma naye baana bano Kamiliyoni ne Palaso balekerawo okuba abantu muzeeyi taata wo nga yagala nnyo alien skin
Tamale senior. Nange alien mwagala kubanga is a younger man. Avudde mu ghetto. Musegere. Afunye sente kati avuga gwa muntu abadde atambuza ebigero ovuga Range Rover. Kati magezi siko abantu bakwata nseenene kiro nagula awundo navuma ekyalo nakimalawo so alien skin ebimwera tetujja munenya segera byebyo tetujja kumunenya agamba teyetaaga bannamawulire nti TikTok emumala kiri kitya mawulire obutasoma. TikTok is a platform. TikTok yekola abantu oba abantu bebakola TikTok. TikTok eba yekola abayimbi lwaki abagiriko aba TikTokers si bayimbi. Some of these younger boys oba bintu ebyo boogera babimanyi. TikTok is a platform. Ne alien skin tamanyi munsi tosobola kulwanisa mawulire nga ne president yafuga eggwanga lina agaagala kale ate gwe what about you ebyo byogerebwa baboda media kyebayita media Napoleon yagamba nze okufuga ensi etaliimu magye naye ng'erimu amawulire enfuga erimu amawulire. I'm a student of psychology. Media shapes perception, perception shapes attitude, attitude shapes behavior. Abantu abamu si babi mawulire ge gakufuula ffenna we are products of the media. Era butasiima ateezeza ate erinnya akakane amalala alina mangi yejjeko abakubi b'enduulu bani agiwadde omuliro osegera ffe tulabye abagwa emirembe engalo ajja gwe tukubira n'agenda awo wenyini njagala okukwatamu nga tannagwatandisa okuleeta abaagwa simulekawa agenda kwetika ebikoliko byabwe waliwo abamu abagatesi nalubega okomyawo ati Diana Nalubega Daxkatero oyo kireva gye baluga mulogezi yamwambuludde kwetika mikoniko wamma omuntu wofuna erinnya tokimayo balala tozukusa mizimu gyebase oyo mwana agenda gwa mangu kati yefudde freedom fighter yeyita wa UN bali ebyabasuula abimanyi kireva gyaliko eddogo ne bwakola konsati enkuba ejja kutonya enkuba yasuula konsati ya kabinetu yava Masaka yatonya ku kuriketi ovuwuka era yatuyita kati waliwo omuyimbi ow'amaanyi yali Masaka kulaviti dogo era polisi report egamba azimulane kuki kukonsati ya kabinetu kati nga weetika kireva gye Azizi kirira kati Azizi aziyoni era tusenogga Azizi anoonya bipapula ayagala kutambulira kwali emyagende mu Amerika kati wajja kwogera buli kyabusiru kwa kaliya yagwa omulangira Suna namwana oyo alien lwaki gavumenti temukoma kati aboleeta baaki batufuukire ensi wa Amerika ekiseera nange junior ekiseera kigenda kutuuka nga ate balala bebakola ki bebaliko nende kampumule ejo musical bagwa kati gwojja kwetika ebikoligo byebisiraani byabwe yangamuyo abayimbi era byenagamba Kenzo nti gwogenda kubonaabona tewapesifayinzi kati fulufiga muyimbi mwogezi fulufiga muyimbi nemugamba Kenzo pesifayinga federation abayimbi abagwa bagobe bote wetaga sente mu nyimba zaabwe ate bayimbi bagwa tozukusa mizimu gyebase Kenzo. We are talking about serious musicians abaliko Siba ntigira Spice Diana bafike famai nga yali kakaliro akoze atyo okusigala nga kaliro kuzikira agwa akakuma abuze akakuma bantu bebakakuma wasigala nga empisa ziri bweziti bintu bisatu kyeyasooka okukola kye namugamba yeewala egganga twawulira naye aduumira mbwalina Fankoni Forest Mukamanda netulaba abaana ba TikTok nga bavuddeyo okukola live fe tujja basa nemugagwe ekkubo ly'okutta ekyamu you are going to be destroyed bw'oba yagala mu Uganda okulaba nti gavumenti efuga kono kweriduumira bana amagye basawuda amadada tebaliyo tebafumba nyanya sibye twabagamba babobiyani nemugagwe bobiyani oli mutuuzi wa ice cream onedi mutwe kinyozi yavaayo mukomera takaaba state tebagyepankirako state has monopoly over violence kakati ng'oduumire alien naawe oduumira ebyo nabyejjako
era bakyalina ganga atambula ne champion good naye abakazi abaliyo tetuwulira mbuto za champion good abakazi temuswala mbu champion good anfunisiza olubuto abatunuulizi kati mwenga batunuulira ensonga z'omunda aliyeni omuwadde ebbanga ki abantu bamuwadde omwezi wiiki ddala bw'anaaba agendedde awo naaga amalala atuuka ku konsati lwegenda okubaayo n'akyusa tamuzi n'akwata sente z'ebivulu n'atayimba abantu ne baluzinga property ne bafuna ebisago ekigenda okumutuukako nga kyekyatuuka ku mwami oli principal ekyobutayimba kubanga ajja tuuka mu badipurisi bamugee nti tetulina we tugenda kuteeka kivulu kyo tetulina mani power ga gavumenti nayo erina loole eyokuuma abantu n'ebintu byabwe so amalala ago aliyeni agate bano batikitoka batambula nabo batalina magezi buli stage ekirotukako mubulamu okyusa abantu esegere ova kubigere nga tofuna amalala yayagala afuna erinnya ate asigaleyo eri mubali awo we wagenda okuva obuzibu Nkwakyo festival gyesunze ali agati era Nkwakyo festival twandigenze kateze junior nyine mu Nkwakyo festival we bankubirayo nze mpunyiririrwa enkwawa bagaye babogamu nga bamungayiza mu matu kanaawe izo nivo sikyazire nze ninda autukamumba wa analysis ate ffe eggwanga litambulira kufa ffe tubeera ku siini tulinda bibeewo tukomewo wane era mujja kunnoonya